The problem is not job, the problem is being asleep. Mu mawulire ge tulinawo wetwogerera nga si birungi eri gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lwa foreign fundings okubeera nga zeetemye amawanga ag'enjawulo ebitongole by'enjawulo international community ekendezeza ssente zebadde eteeka mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni ya Uganda naddala mu kisanja kino kye tugenda mujjukira ne budget yennyini egenda maaso n'okuba nga eteekebwateekebwa okuba nga egenda kusomebwa foreign fundings ezigenda maaso n'okuba nga zisingako obungi kakati wuliriza wetwogerera nga gavumenti ewaliriziddwa okuyimiriza public holiday celebrations okuziteeka mu ssente bino byobadde ng'olaba nti ku Labor Day omukulu abeera Samuel n'abaako ebigambo byayogera n'ebintu ebirala ebiteekebwateekebwa awo wabaawo ssente w'omusolo ezigenda bino byobadde olaba nti Women's Day simanya public holidays zonna gavumenti zebadde eri supposed ogenda maaso n'okuba nga ekola wenjogerera nga ssente zigambibwa okuba nti tebakyazirina era nga public holidays ezo tebakyaziteeka mu ssente okutandikira ddala mu kisanja kino jjukira nakugamba budget eyeggwanga erya Uganda egenda okusomebwa mu mwezi guno gwe tutandise ogw'omukaaga era nga budget eyo egambibwa okuba nti ssente ezisinga obungi bazijja mu foreign fundings kyokka ng'ate abakulu baakutegeeza trillions and trillions of Ugandan shillings ze beetaaga ezimu ku zo baagala bazijje wano kati kiki kye baakoze oluvannyuma lw'okukizuula nti gana amawanga galekedde awo okututeeka mu ssente naye nga bino byonna bivudde ku ki Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamu ku bakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform oba n'abamu ku bannankyukakyuka ab'enjawulo bamaze okukola kye bayita exposure beexposinze gavumenti ya musajja mukulu bwetyo n'etandika okuba nga esindiikirizibwa paka ku kisenge okulaba nga tebakyasobola kubeera nga bafuna ssente nga bwe babadde nga bazifuna gye buvuddeko jjukira paalamenti ya Bulaaya gye buvuddeko yavaayo nebaako resolution gye yayisa abasinga obungi temumanyi nti bino ebintu tebyakomaawo resolution eyayisibwa EU Parliament eno teyakomaawo wenjogerera nga y'emu ku ebyo kweza ensonga ezigenda maaso n'okuba nga zisindiikiriza abakulu bano okutandika okutema n'okukendeeza ebintu ebibadde bigenda mu ssente waaliwo n'ekyabadde kiteesebwako wabula tekyasobodde kuyita ekyokulaba nga bakendeeza ku muwendo gw'abakungu ba gavumenti omuli ba ministers n'abakungu abalala bateekebwamu ssente mu nsonga za security abateekebwamu ssente mu nsonga z'amafuta n'abatambulira mu luseregende lw'emmotoka wabula nga bo bamanyi nti bo buyinza bubawoomera n'ebyo ebintu kizibu nnyo okubiyimiriza kati kigambibwa okuba nti ekyo kyo kyagaanye okuba nga kiyitawo wabula nga wetwogerera ssente oluvannyuma lw'okubeera nti bafunye kye bayita funding gap okuva mu mawanga ag'abazungu kakati kye bakoze bayimiriza ssente ezibadde ziteekebwa mu public holidays bagamba kakati ezo kale katuzisaleko tusobole okuba nga tuzizza zisobole okuba nga zituyambako awo Robert Kyagulanyi Ssentamu waagenze mu maaso n'okuba nga atutema enteega kubanga nkugambye omukulu agenda mu maaso n'okuba nga gye babadde bajja ssente gy'agenda mu maaso n'okuba nga gy'alinnya era kinazze nga akyogera ssente ziyimirizaawo mu 7 basinga zijja mawanga g'e Bulaaya Amerika ne Europe ssente ezo ebiseera ebimu nga bazeewola na bwewozi mu linnya lyo mu mannya g'abaana baffe n'abazzukulu nga ffe tulina ozisasula so kiba kikulu nnyo okugenda ate mu abo abamuvujjirira omusimbi gwakozesa otunyigiriza making sure by chistopinga kakati bino byogenda okuwulira mu video eno gwatanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification tubeere nga tutambula ffenna ojja kubeera notified buli we tuteekayo ensonga eno nga mukyali eri mu kwerumaaluma simanya legitimase simanya bali balayidde simanya bikoze bitya ebintu ebyo saagala mu bigendemu kubanga buli omu mutuufu buli omu alina ensonga ze ate era nga buli omu mutuufu wabula kakati nze njagala nkulage kino nkuleetedde ezimu ku institutions financial institutions eziri international n'ebimu ku bitongole bibadde bivujjirira gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni nga wetwogerera ebitongole bino byayimiriza oba bizze biyimiriza nga si lwaleero lwokka wabula nga kizze kibaawo kizze kihappeninga ne bagenda maaso n'okuba nga batandise okukiraba nga bino byonna bijja olwa Robert Kyagulanyi Ssentamu amaanyi gataddemu okugenda maaso nga kino kyongera okulaga nti omukulu tatudde ate ne mu butatuula bwe byagenze maaso n'okuba nga ateekako essira bitandise okugenda maaso n'okuba nga bikola wuliriza major international financial institutions and bilateral donor governments have systematically frozen, suspended or reallocated billions of shillings in funding away from the National Resistance Movement government. Okuva mu biseera Robert Kyagulanyi Ssentamu we yayingirira ebyobufuzi by'eggwanga erya Uganda ebimu ku bitongole financial institutions ebiri international ezibadde zivujjirira gavumenti ya General Kaguta Museveni bazze bakendeeza bazze bayimiriza bazze batema ssente eba n'okuzikyusa okukola kye bayita reallocation okulaba nga bazijja babadde bazivujjiririra ne baziteeka mu birala ebitongole bingi tubirabye nga biggaddwa
ate ne wabaawo n'emikago gye tulabye nga Uganda either ng'egobeddwa mu mikago egyo oba ng'esuspendingiddwamu kaakaseera sinakindi okubeera ng'emikago egyo egimu ku gyo Uganda tekyasobola kubeera ng'egirinnyiramu ddala ekigere kyayo ng'omuli omukago gwa AGOA. Kakati bino bye nkuleetedde ogenda kutegeera lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omulimu gwaki agenda maaso n'okuba ng'akola guno omulimu gukyagenda maaso n'okuvunza okukkakkanya n'okutemaatema gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati ebyo mubiveemu ebyokugamba nti oba bali baalayidde oba tebalayidde bwe lwaki mwateeka essuubi lyammwe bannabyabufuzi. Awo saagala tugendewo era saagala kubaako muntu yenna gwengezaako kulumba wabula kyengezaako okulaga kyekino ekkubo ettuufu ly'olina ogenda maaso n'okuba ng'okwata otegeere kkiriza tugyewo akalango kano bino nzije mbikunnyonnyole byonna byonna nga bwe mbikuleetedde bitegeere bulungi nnyo n'okwongera okulaga nti bino tebinnaggwa. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo wali ewale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe ebbanga lyonna tanaba kubanga otwegattako kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification obeera omu ku abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo kubanga bino weetaaga okubimanya naddala era vidiyo eno njagala ogisheyalinga etuuke ku buli muntu yenna akkiririza mu kye bayita enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda. Bino bye nkugamba oyinza obutabisanga wantu wonna ate ng'oluusi weetaaga ogenda maaso n'okubanga obimanya weetaaga okubitegeera naddala ggwe nkugambye ng'omanyi nti oli munnankyukakyuka. Ensonga nnyingi nnyo ze tugenda maaso n'okubanga tukutuusaako ze weetaaga ogenda maaso n'okubanga otegeera. So genda mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga nga zino ze tuba tukuleetedde ate ogende maaso n'okubanga otegeeza abalala butya ebintu bwe bitambula. Gavumenti y'omukulu teri seefu yadde akatono wetwogerera nga si birungi oluvannyuma lw'okubanga ssente ez'omuwi w'omusolo ezibadde zoonoonebwa wetwogerera nga zirabika zitandise okuba nga zifuna ku bwenkanya oba omuwi w'omusolo yandibanga essaawa yonna yandigenda mu maaso n'okulaba ku kye bayita obwenkanya butya. Gavumenti eya NRM mba ntegeeza gavumenti y'omukulu oyo essaawa yonna wandiwuliranga n'ebintu ebimu batandise okubisala sinakindi nga n'omuwendo gw'abaminisita newankubadde nga kizibu gye bali naye wandyewuunya nnyo nga kino kitandise okuba nga kirabwako. Kaweefube oba ogenda maaso n'okulaba nga banoonya wa we bagenda okujja ssente wa we bagenda okujja fundings nga ababadde babafandinga bagenze maaso n'okuba nga bakendeeza sinakindi abamu bagenze maaso n'okuba nga babanaabira mu maaso ebitongole ebyenjawulo okwetolola ensi yonna. Emikago egy'enjawulo bagobeddwayo nga mu mukago gwa AGOA amawanga ag'enjawulo gavumenti ezibadde zivujjirira zigambibwa okuba nti nazo zisaze mu biseera ebitali byewala mu myaka egizze giyita bagenze basala obuyambi babadde bawa gavumenti eggwanga erya Uganda nga ne baba bamususpendinze ne bamala ne bamuzza ebiseera ebisinga kibadde nga kizibu nnyo okuddamu okumuwa ssente ezifaanaganira ddala n'ezo ze babadde bamuwa. Kakati wuliriza nina kye nkuleetedde nkugambye nti major international financial institutions and the bilateral donor governments have systematically frozen, suspended or reallocated billions of Ugandan shillings in funding away from the National Resistance Movement NRM government. Ebitongole ebyenjawulo ebyensi yonna ebiwozi bya ssente wano baba bategeeza World Bank oba IMF International Monetary Fund n'ebitongole ebyenjawulo ebya nakyewa wamu n'amawanga individual countries ababadde bavujjirira obuwumbi n'obuwumbi agamu amawanga mu myaka egizze giyita gagenze gatemako gakendeeza oba nga gayimiririza ddala sinakindi okukola kye bayita reallocation ssente okukyusa wa we zibadde ziteekebwa kakati ne baba nga baziteeka olumu nga bino biva ku bubbi bwa ssente abamu ku bakungu ba gavumenti ssente ze babadde babba nti waliwo agamu ku mawanga gabadde gawa Uganda obuyambi kyokka ng'obuyambi obwo baba babubawadde bagenda okufuna amawulire nga waliwo ssente zibadde kwegamba nga ssente kye bavujjiridde bano abakulu si kye bakozesezza babawadde ssente za kuzimbira abantu nguudo ne bazigulamu tiyaggaasi n'amasasi ne babawa ssente za kuzimbira abantu malwaliro ne baziguliriramu abaludde oluvuganya. Kati bino byonna gana amawanga bagamba okuba nti babadde babiraba era abamu ne bagenda maaso n'okuba nga bagoberera ebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamu ku bannankyukakyuka bye badde nga boogera nga kitegeeza ekigambo kiri nti the world is watching kibadde kigenda maaso n'okuba nga ate kikola era omukulu yakugamba y'emu ku nsonga lwaki agenda mu mawanga ago abakulu gye babadde nga bajja ssente
n'agenda maaso n'okubanga abatema enteega. Kwe kukola ki? Kwe kumakinga sure nti aga amawanga either galekerawo okuvujjirira oba gakendeeza ku ssente ze gabadde gavujjirira, nga kino kyeyoleka okubeera nti kirabika kitandise okugenda maaso n'okubanga kivaamu ebibala. Ssente ziyimirizaawo Museveni basinga zijja mawanga g'e Bulaaya, Amerika ne Europe. Ssente ezo ebiseera ebimu nga bazeewola na bwewozi mu linnya lyo, mu mannya g'abaana baffe n'abazzukulu nga ffe tulina ozisasula. So kiba kikulu nnyo okugenda ate mu abo abamuvujjirira omusimbi gwakozesa otunyigiriza makinga sure bakistopinga. Obumenyi bw'amateeka n'okutuna okunyigiriza bugenze mu maaso nga tebulekedde awo. Olunaku lwajjo wabadde walina okubaayo okusabira Dr. Kizza Besigye ne ba political prisoner bonna, naye mu butaba na nsonyi obw'ekiteeka ekyawaggulu Museveni yastopinze emisa eyo. Imagine kati Museveni yefudde na paapa nti n'okusabira obusabizi omuntu era alina confidence egaana abantu. Ekyo no kitulage tulina okwegatta tulwanire eddembe lyaffe. Akaseera kano tulina okusingira ddala okwegatta ne tukola kye tulina okukola ku lw'ensi yaffe, ku lw'abaana baffe. Okitegedde ebigambo byali bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ategeeza butya bw'abakubiriza oba butya bwe muteekeddwa okugenda maaso n'okubanga mwegatta okulaba nga mulwana okulwanirira ekyo kye mukkiririzaamu. Akugamba nti okugenda okubeera eyo oba okuba ng'asaggula mu ngeri eyo kino tekikoma bukomyawo, wabula agezaako okwengejinga international organizations, agezaako okwengejinga abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo, zi gavumenti ezo ezigenda mu maaso n'okuba nga zivujjirira, ng'ate kino twakirabako nga kikola. Parliament y'omukago gwa Bulaaya ng'akalulu ka 2026 kaakaggwa, bino mubimanyi era muzenga mubiwulira era nga mubiraba. Baawa omukisa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agenda maaso n'okwadressinga Parliament eyo. Era mu kwadressinga Parliament eyo eya Bulaaya, EU Parliament, yayogera ebigambo bingi nnyo bye sijja kuddiramu wano, obutambi obutuzenga tukukuwa sijja kubuzza. Wabula ngenda kukuddiza ebimu ku bigambo ebyayogerwa mu Parliament eno sinnaba nno kutuusa wali gavumenti ya Uganda weewaliriziddwa okusala ku ssente z'espendinga mu bintu Munnayuganda byayinza okulaba ng'ebitalina nnyo makulu. Kati nga public holidays ssente zo baziyimirizza. Ngenda kusomera ekiwandiiko ekyo. Wabula bino byonna biva ku ki? Amawanga gano emikago gino ne abakulembeze ab'enjawulo b'ebibiina eby'enjawulo b'ebitongole financial institutions okubeera nga bazze bakangamu oba bazze bayimiriza oba nga basuspendinga eggwanga erya Uganda, kireese gavumenti ya Uganda okubeera nga ssente zirabika zitandise okukendeera. Kati kino kikulaga nti kati gwagoberera bino otandise okulaba wa gy'olaga, saagala oggwemu maanyi olw'ebyo ebigenda maaso n'okuba nga obiwulira. Paalamenti y'omukago gwa Bulaaya oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okuwaayo submission ye, wulira ebyaddirira. Opposition leaders are being persecuted, elections are being stolen, and we cannot allow, as Europeans, continually to close our eyes, and especially our governments who are making economical dealings with the government of Uganda. Commissioner, the Council has to hear high voice and the opinion of this Parliament about these very tragic circumstances that are happening in Uganda. Thank you very much. Post-election situation in Uganda shows a systematic assault on fundamental rights. President Museveni's seventh term followed elections that failed to meet democratic standards, preceded and followed by mass arrests, violence, attacks on journalists, the shutdown of civil society, an internet blackout, and killings of unarmed civilians. The harassment of Bobi Wine, his family and members of the National Unity Platform is unacceptable. The European Union must act consistently to end immediately all violence, threats and the arbitrary detention of opposition politicians and their supporters. What happened on January 15th in Uganda, the so-called elections, were not an election. They were a military operation, and the facts confirm it. Soldiers, acting on direct government orders, raided the home of opposition leader Bobi Wine, assaulted his family and forced the family into exile. Opposition supporters were arrested, disappeared or were killed, including Mesa Kokelo, who was fatally shot while attending a peaceful rally. We are deeply alarmed by reports that the regime has publicly threatened to kill opposition leader Bobi Wine. All these are not isolated incidents. They are acts of terror which are meant to silence an entire opposition. We call for the immediate and unconditional release of all political prisoners
an end to military trial of civilians, full accountability for the crimes committed and a real electoral reform. Today, we as European Parliament say clearly, we stand with Bobi Wine, Uganda's opposition and civil society, and all those who risk everything to demand freedom. Thank you. Mu bigambo ebyo nkakasa owuliddemu statement egamba nti tulekeraawo okuvujjirira okufandinga n'okukolagana economically ne government y'eggwanga erya Uganda olw'ebikolobero ebyo ebikolebwa mu ggwanga erya Uganda ate nga bino bigenda okujja ebigambo bino bigenda okwogerebwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yakamala okuwa submission ye kati bino tebitolooza nti bikomeeyo. Wuliriza, oluvannyuma lw'okubeera nti agamu ku mawanga gateekateeka okukendeeza sinakindi okusalizaamu ddala endagaano z'ensuubulagana n'ebirala ebifaanana bwe bityo ne gavumenti y'eggwanga erya Uganda kyokka ng'ate tugenda mu kye bayita national budget egenda kubanga esomebwa gye buvuddeko nakuwa amawulire paalamenti y'eggwanga erya Uganda yayisa budget ya butabalika 84 n'obuwumbi 300 84.3 trillion Ugandan shillings national budget eya mwaka gw'ebyensimbi financial ya gwe tugendamu oba gwe tutandise 2026-2027 kati nga kwezo sente bakugamba obutabalika 44 kumpi more than 50% nga sente zino zirina kuva mu ffe nze naawe abasajja bakikoze batya bakitegedde nti sente zino zirina kuva mu bannayuganda kubanga gana amawanga gatandise okuteekawo embeera akasajja katandise okututemaatema waje tubadde tujja sente kati kiki bakoze bakutegeezezza ti gwe munnayuganda olina okukola ennyo n'owo omusolo n'osobola okubanga gavumenti yo egenda kusolooza obutabalika 44 n'obuwumbi 180 nga zigenda kuva wano ekintu ekibadde tekibangawo bannayuganda wakati mu kubeera nga emirimu mitono wakati mu kubeera nga ebyokukola bibuula oluusi n'embeera mwe bakolera ng'oluusi si yeesaanidde omukulu yakugamba temwagala bwagazi kukola era oluvannyuma lw'ebyo byonna nti bwe munaba muzuukuse nga mwagala okukola obuzibu si bwa mirimu butabaawo wabula bwammwe buto kubeera nti mubeera mu tulo era n'ategeeza obuwumbi 44 obutabalika 44 n'obuwumbi 180 zigenda kuva mu ffe nze naawe. The problem is not job. The problem is being asleep. People are asleep. Uganda has got Arab land of 40 million acres. If only 7 million of them were used like Nyakana is doing, and each one employ 15 people, would create 105 million jobs. More jobs than the whole population of Uganda. Norwecho ekyetaagisa wano kwe kuzukuka abantu bave mu tulo muwuliriza okuwabula. Okitegedde bino nno byonna bigenda maaso n'okubaawo. The Parliament of Uganda passed a 84.3 trillion Ugandan shillings national budget for the financial year 2026-2027, expecting a massive 44.18 trillion Ugandan shillings to come directly from the domestic revenue. Parliament ya Uganda yayisa budget ya butabalika 84 n'obuwumbi 300 mu mwaka gw'ebyensimbi gwe tugenda 2026-2027 era nga sente zisinga obungi nkugambye more than 50% zigenda kuva wano mu misolo gye bagenda tukuŋŋaanyaamu nakitegeeza ebbeeyi y'ebintu egenda kwongera okulinnya sente zisolozebwa zigenda kweyongera n'ebintu ebirala byonna naye nga bino byonna bikuzzayo wali wenkugambye nti ebitongole amawanga financial institutions ebibadde bivujjirira gavumenti y'eggwanga erya Uganda either bagenze batemaatema sente ezo bagenze bazikendeeza Uganda bagenze bagisuspendinga naye nga byonna biva ku strategies ne kaweefube owa Robert Kyagulanyi Ssentamu ngezaako okulaga nti bino tebikoma wano wokka munnayuganda alwana bibye n'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform alwana bibye wabula nga byonna ggoolo eryemu kitegeeza buli akkiririza mu kyokkiririzaamu obeera mutuufu kasita oba nga byonna ggoolo eryemu yakubeera nga eggwanga lifuna ekyo kyogenda maaso n'okubanga olwanirira nkugambye obuwumbi obutabalika 44 n'obuwumbi 180 ze zigenda otusoloozebwamu mu financial year kyokka atejjukira byatandise dda. This means citizens and local businesses are being asked to shoulder more than half of the country's entire budget. Okitegedde business ne bannayuganda ffenna tugenda kukamibwamu sente ezisukka mu kitundutundu ekya budget y'eggwanga erya Uganda
mu mwaka gw'ebyensimbi guno gwe tugendamu ogwa 2026-2027 kyokka teweerabira ku ssente ezo kuliko nezigenda maaso n'okuba nga zisasula ebbanja gavumenti ya Uganda ze yalya zesimanyi ti ebbanja eryo nze naawe twalifunako kakati njagala kukulaga wano nina kinjagala okutegeeza olabe nkuleetedde ezimu ku institutions amawanga oba emikago egizze gigoba okususpendinga okuwummuza n'okutema obuyambi bwebadde buweebwa gavumenti eggwanga erya Uganda eryoke ewalirizibwe okuyimiriza ezimu ku nkuŋŋaana zebadde eteekamu ssente naddala public holidays ezo Smile Labor Day, Women's Day n'ebirala ebifaanana bwe bityo wenjogerera nga babiyimirizza. Wuliriza teweerabira nkugambye nti bino byonna bigenze maaso n'okubaawo olwa okulinnyirira eddembe ly'obuntu generally olw'enfuga embi mu ggwanga erya Uganda nga kino kano kabonero akalaga nti kaweefube wa Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda maaso n'okuba nga avaamu ebibala. Kakati njagala owulire. These actions are driven by severe friction over human rights violations, specifically the passage of the Anti-Homosexuality Act, human rights abuses, arrest, torture and kidnappings n'ebirala bigenda maaso n'okuba nga bifaanana bwe bityo nti bino bye bimu ku nsonga zonna wamu omugatte eziviiriddeko amawanga gano gengenda okugamba ebitongole bino byengenda okugamba okuteeka akazito ku gavumenti y'omukulu ey'eggwanga erya Uganda. Kakati njagala owulire. Multilateral development banks and financial institutions muno mulimu World Bank, banka y'ensi yonna n'ekitongole ekiwozi ky'ebyensimbi ekya IMF oba International Monetary Fund nga batugamba World Bank yatandika okuvujjirira gavumenti eggwanga erya Uganda mu mwaka gwa 1963 nga ne gavumenti y'omukulu ono aliko nga tennaba kubanga ejja kuba yo ya 86. World Bank yo yaliwo before era naye banga evujjirira gavumenti y'eggwanga erya Uganda obanga evujjirira Uganda kufiira ddala mu 1963 era yajoyininga oluvannyuma lwa Uganda okufuna obwetwaze. Kakati mu mwaka guno mu myaka gino egiyise okuva ekibiina kya NUP lwe kyajja oba Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja saagala ngende mu bya kibiina kanjogere ku Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka. Wakati wa 2023 n'olwaleero banka y'ensi yonna ezeekendeeza ezeesuspendinga ezeetema obuyambi bwebaddeewa gavumenti y'omukulu ey'eggwanga erya Uganda awo okweraliikirira ne kubaawo era ng'akabonero akalaga nti message eri gye nkuwadde ya Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ye kaweefubeewe asooka kwe kugenda mu abo abavujjirira abawa obuyambi n'abayamba gavumenti y'omukulu okubeera ng'etulugunya bannansi nti kwe kubagendamu okulaba ng'agenda maaso n'okuba ng'atema ssente ezo ezigenda maaso n'okuba nga zimuweebwa. International Monetary Fund nayo mu mwaka gwe gumu yatandika ogenda maaso n'okuba ng'evujjirira gavumenti eggwanga erya Uganda wabula kigambibwa wakati wa 2024 ne 2025 programmatic financing and structure talks stalled and were deferred until after the January 2026 political cycle due to government risks and domestic fiscal adjustments arising from broader donor freezes. IMF nayo yali eyimiriza obezze eyimiriza ezeesuspendinga obuyambi bwebaddeewa ggwanga erya Uganda nga ne ssente ze bandibadde bagiwa zigenze zikendeera olw'ebyo ebimu ku bikolobero n'embeera ezibadde zigenda maaso n'okulabwako mu ggwanga erya Uganda. Kakati wuliriza. Category 2 waliwo kibayita European Bilateral Donor Nations, the DGF coalition and the independent cuts. The largest coordinated mechanism for governance funding in Uganda was the Democratic Government Facility, DGF. Mujijjukira eno yali established mu mwaka gwa 2011. DGF ekitongole ekyo mbadde mukijjukira amawulire tubadde tugaba wannyo nti kati bano baayimiriza okuvujjirira n'okufandinga gavumenti eggwanga erya Uganda era kino ne kyongera obunkenke mu bakulu abakulembera eggwanga lino. Wuliriza. General Yoweri Kaguta Museveni arbitrarily suspended DGF in February 2021. Mu kalulu ka 2021 omukulu ono yanyiiga n'agenda maaso n'okuba nga asuspendinga ekitongole kino ekya DGF wabula ne kimuzaalira ebizibu. The hostile political climate forced the entire basket fund to permanently terminate operations and exit Uganda completely in December 2022, pulling all state support. Bano mu December wa 2022 aba DGF baayimiriza baakomya obuyambi bwonna obwali buweebwa eggwanga erya Uganda oluvannyuma lwa gavumenti y'omukulu okutuuka okulaba nti bano obaolyawo balina ebirala bye babadde bakola nga babawaayiriza okuvujjirira n'okuyambako aba opposition nti era kino ne kibaviirako okugamba nti kakati bano bave mu nsonga z'eggwanga erya Uganda bwe kityo ssente ne ziba nga zeetema bano tebaagenda bugenzi bwe batyo wabula n'obumu ku buyambi baagenda nabo gavumenti awo akasente ne keetema. Eggwanga erya Ireland lyatandika okuvujjirira Uganda mu mwaka gwa 1994
wabula lizze lisuspendinga lizze listoppinga okuwa obuyambi mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'okugoba ekitongole kino ekya DGF kyenkugambye ekitongole kino ekya DGF okukisuspendinga Democratic Governance Facility. Eggwanga lya Ireland nalyo mu mwaka gwa 2022 lyayimiriza ne bagamba nti olaba ogoba ekitongole kino tetugenda kukkiriza. Bafreezinga obuyambi bwe baali basindikira gavumenti ya Uganda obuli eyo mu bukadde buna obwa euro. Balekerawo okubeera nga babusindika e Uganda. Gavumenti ya Uganda olwo ne gagenda nga gajiggwa. Bino biba byongera ebituli, biba byongera obunkenke mu gavumenti y'abakulu ne ssente zibadde zibaweebwa ne ziba nga zeetema. Eggwanga lya Netherlands eribadde livujjirira Uganda okuva mu mwaka gwa 1990 oluvannyuma lwa kaweefube owa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne pressure gyatadde ku gavumenti y'abakulu bano. Eggwanga lino mu mwaka gwa 2022-2023 ligenze nalyo likendeeza obuyambi era ku nsonga y'emu eya gavumenti ya Uganda okususpendinga ekitongole kya DGF. Eggwanga erya Sweden lino nga lyatandika okuvujjirira Uganda mu mwaka gwa 1970 nabo mu 2023 era ku nsonga y'emu nabo bagamba nti bano beetaaga okwetegereza betuvujjirira. Lwaki tubavujjirira nga tebawa kitiibwa ddembe ly'abuntu? Lwaki tubavujjirira ng'enfuga gye bafugamu ekyamazima si yeegwanidde? Obunkenke ne bweyongera, akasente ngolo kagenda keetema. Eggwanga lya Norway lyatandika okuvujjirira gavumenti ya Uganda, kugamba lyatandika okuvujjirira Uganda nga gavumenti ya NRM ezze mu buyinza mu mwaka gwa 1986. Era baatandikira ku gavumenti ya NRM okutandika okuvujjirira n'okuteekamu akasente. Wabula kigambibwa nti nabo bagenze batema ssente paka ne ku kino kweno issue ya DGF ne batemera ddala obuwumbi n'obuwumbi bwe baali era wano bagamba Norway withdrew directive budget and government to government financial channels, choosing to reroute surviving funds solely to non-state human rights and democracy defenders. Baalekerawo okuvujjirira gavumenti y'omukulu directly. Ne batandika okukwata ssente ze babadde bagiwa ne batandika oziteeka mu bantu oba ebitongole oba ebibiina ebigezaako okulwanirira eddembe ly'obuntu nga bagamba nti kakati bano be bawa ekitiibwa eddembe ly'obuntu ate abali mu buyinza tebawa kitiibwa eddembe ly'abuntu. Ne balekerawo okuwa bali ssente ne batandika okuziwa bano. Eggwanga erya Norway. Eggwanga lya UK lyali lirina kye bayita UKAID nga olaba USAID. Kakati bano nabo babadde bawa gavumenti ya Uganda obuyambi okuviira ddala mu mwaka gwa 1962 wabula ate obuyambi bweyongera nnyo gavumenti ya NRM ngezze. Wabula mu myaka egizze giyita bagenze bakendeeza, bagenze basala obuyambi babadde bawa gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Era gye buvuddeko waliwo statement bweti: The Department of the International Development DFID permanently ended all direct financial budget injections to the central government of Uganda after massive embezzlement scandals. Oluvannyuma lw'abakungu ba gavumenti ya NRM emirundi gye bamaze nga babba ssente z'omuwoomusolo n'obutazikozesa ebyo bigwanidde kubeera nga bazikozesa. Eggwanga lya UK lirabiddwako ng'emirundi mingi nnyo lirekeraawo okuvujjirira n'okuteeka ssente mu gavumenti y'abakulu. Eggwanga erya Germany nalyo mu mwaka gwa 2022 lyayimiriza obuwumbi obukadde 116 eza $. Ezo ssente baaziyimiriza nga baziyimiriza ku nsonga ez'okubeera nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda ekisooka tezikozesa mu layini ntuufu. Ekyokubiri kulinnyirira ddembe ly'abuntu. Amawanga nga Germany, amawanga nga Austria n'amawanga amalala gazze gakola ekintu kyekimu nga gasuspendinga kakati omukago ogwa EU oba European Union Commission. Wuliriza. The EU imposed freeze mechanics on budget allocations following corruption spikes in the executive branch. Otwogera ku executive tutegeeza abeera president oyo nga simulala General Kaguta Museveni n'abamu kuba ne kabineeti ye nti bano abasajja aba EU bakizuula nti bano abakulu mu kulya enguzi beekansa, mu kubba ssente z'omuwoomusolo beekansa. Emirundi gye bamaze nga babba ssente ekyamazima kyaleetera eggwanga lino oba amina omukago guno okulekeraawo okuvujjirira n'okuwa obuyambi gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Era nga gano gonna ono yenna kaweefube Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamu ku bannayuganda ababadde nga balwanirira bino emirundi mingi nnyo. Obadde ng'olaba bannayuganda bagenda ku street n'ebirala bifaanana bwe bityo nga bagenda maaso n'okuteekawo embeera. Bino bibadde tebikomaawo. Bino birina impact gye bigenze maaso n'okuba nga biteekawo era gye ndi mugenda maaso n'okuba nga nkulaga. Wuliriza. Eggwanga lya United States of America lyawalirizibwa mu mwaka gwa 2025, 2023, 2025 n'emyaka egyo gyonna bazze nga bayimiriza obuyambi nga bayita mu bitongole eby'enjawulo nga n'ekibayita USAID
United States Agency for International Development bebimu ku ebyo byayimirizibwa era ne balekerawo okubeera nga bavujjirira n'okuweereza ssente mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Bino nkugambye bibadde tebikomye wano era bigenze maaso n'okuba nga bikosa. Wuliriza. United States of America has enacted rolling aggressive financial restrictions to Uganda. Following many occasions, it systematically paused and redirected millions away from the Uganda government entities, and a comprehensive 90-day foreign aid freeze enacted by Washington in early 2025 immediately choked an estimated $350 million in operational health and civil governance channels. This forced a massive reduction in direct collaboration with the state-run programs. Eggwanga lya America lizze liyimiriza obuyambi naddala mu biseera bino. Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannayuganda gye babadde bateekawo embeera bazze bayimiriza obuyambi obadde buweebwa abakulu, era nga kino tekibalese kye kimu. Bannayuganda embeera gye babadde bateekawo oba gye bali mu kuteekawo tegeeze maaso na kutwalibwa for granted. Kakati njagala okutegeeza butya bwe byafekitinze era bwe buzibu bwe bituuse ku gavumenti y'omukulu, kuba nkugambye ne bwe twogerera bawaliriziddwa okuyimiriza okulekerawo okuteeka ssente mu mikolo gino ba public holidays ze babadde nga bategeka. Emirundi mingi ozenga owulira kye bayita Labor Day nga abasajja bategeka emikolo, n'owulira kye bayita Asimanya Women's Day abasajja ne bategeka emikolo. Wenjogerera nga bino bimaze okukakasibwa nti biyimiriziddwa oluvannyuma lw'okubeera nti gavumenti ssente zeetemye, era nga kaweefube wa Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yakugamba nti ye kyaliko kwe kusekeeterera n'okutema awo amakubo gonna okugaziba. Gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni gyebadde ejja ssente agamba nti amakubo ago nja kugatema, era agatemye paka ku ssaawa eno wetwogerera bamaze okuba nga bayimiriza ebyo ebibadde bigenda mu ssente bo bye bamaze okutegeera mu kadde kano nti ekyamazima ssente zino basobola okuziteekawo, basobola okuzikozesa ne zibayambako mu bintu ebirala. Era bino bannayuganda bangi bawuliddwako emirundi mingi nga bimu ku babadde bakaayanira nti kakati ddala ssente ezigenda mu ebyo ziyamba ki eggwanga, zitugasa ki mu kadde kano. Simanyi oba abakulu bakitegedde oba bagonzerwa kubeera nga ssente zibuze, naye njagala nkutwale mu kiwandiiko kino oyongere ogenda maaso n'okuba nga otegeera. Wuliriza. Kyafulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa Daily Monitor era kyafulumye olunaku olwajjo, ne njagala nzije mbeere nga nkikuwa. Bagambye batya? Government scraps funding for public holiday celebrations to rein in a ballooning debt. Government eyimirizza oba esazizzaamu oba erekeddaawo okuteeka ssente mu kye bayite public holiday celebrations, era nga Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi yeegenze maaso n'okulangirira kino. Bayimirizza lwaki? Nkugambye amabanja gasusse, obuyambi bubadde buyingira mu ggwanga lya Uganda bukendedde. Robert Kyagulanyi Ssentamu tatudde agenda maaso n'okutema amakubo gonna ngera bw'owulidde mu katambi agagambibwa okuba ti ge gavujjirira gavumenti y'omukulu. Kakati yagamba aga amakubo nja kugatema. Kati nabo kye bakoze mu kaweefube w'okulaba nti ssente ezisinga obungi ziva wano, wabula ate bagasseeko n'ekyokukendeeza ebyo bye babadde baspendingiramu ssente ebitalina makulu. Onaatera okuwulira nga n'abamuzi oluseregendo ba convoy ze badde batambuliramu nga nazo zikendeezeddwa. Wuliriza. In a drastic move to curb runaway government expenditure and damage Uganda's widening fiscal deficit, the Ministry of Finance has announced that the government will no longer fund national public holiday celebrations starting in next financial year 2026-2027. Mu ngeri eyeewuunyisa era etali ya bulijjo, gavumenti y'eggwanga erya Uganda ng'eyita mu Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi bategeezezza nti mu kaweefube w'okulaba nga batemaatema amakubo wa we bayinza okujja akasente kubanga omusajja tabali bulungi. Bagamba nti bayimirizza era nga Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi erangiridde nga weeyimirizza ssente zonna funding zebadde ekwata ssente z'omuwi w'omusolo n'eziteeka mu public holiday celebrations okutandikira ne financial year eya 2026-2027. Ate nga jjukira nkugambye eyo gye twatandise dda kubanga budget yonna gikugambye obutabalika 84 naye nga bakugamba nti ssente ebitundutundu nga 5 plus ku 100 zigenda kuba ziva wano. Kati ate bakulaga nti newankubadde zigenda kuva wano ekyamazima nazo tezimala, wabula mu bimu ku bibadde biteekebwamu ssente katubisaleko katuyimirize tusobole okulaba ng'akasente ako waakiri tusobola ogenda maaso n'okuba nga tukafuna. Bino bitandikirawo, togenda kuddamu kulaba nti lunaku lw'abakyala kyate omukulu ali yiri eri ali mu kwogera, simala lunaku lw'abaana omukulu uli ali eri ali mu kwogera, n'abakungu bonna. Jjukira zi convoy zigenda
emmere biki byonna bitegekebwa naye nga bino bibadde nga bikolebwa olumu ng'eringa strategy ey'okukampeyiningirako. Kakati wenjogerera babiyimiriza si lwakuba nti baagala wabula babiyimiriza olw'okubeera nti ssente tewali ne gye zibadde ziva watandise okkendeera embeera etandise okuba ng'etabukамukko. Bino oyinza obutabiraba oyinza obutabiwulira ku zi TV ezimu ku medias ezimu wabula kano kabonero akalaga nti waliwo kye bayita kwegamba waliwo akaliro akali munda eyo internal fire kaŋŋambe bwe ntyo. The Permanent Secretary and the Secretary to the Treasury, PSST, Ramadan Gobi, revealed that prominent national events, including Independence Day, Labor Day, International Women's Day, will no longer receive state funding for lavish public functions. Okitegedde olaba ne National Independence olunaku lw'ameefuga kitegeeza togenda kuddamu kulaba ku zi celebrations nti simanya bataddewo bategese omukolo abakungu bonna aba gavumenti baggwereddeeyo jjukira babadde bagitegeka ne bagitambuza ogenda okuwulira International Independence Day omulundi guno bagikuliza Koboko, International Labor Day omulundi guno bagikuliza Arua. Ezo zonna ziba ssente ziteekebwamu okutambuza abakungu newankubadde nga Munnayuganda oyinza okubadde tokiraba mukadde kano basindiikiriziddwa bawaliriziddwa okubeera nga bino babiyimiriza balekera okugenda maaso n'okuba nga bateekamu ssente kubanga tezikyalina we ziva. Instead, state resources will only be allocated to a selected few religious functions according to a statement from the Ministry of Finance. Okusinzira ku Ministry y'ebyensimbi sente zino at least bagenda kusigazaako ezo celebrations entonotono naddala ezo eziri religious bagenda okusigala nga bateekamu ku ssente waakiri. According to Ramadan Gobi, General Yoweri Kaguta Museveni will henceforth address the nation via radio and television from State House during these holidays. Kigenda kuba kyawukanamukko nga takyagenda nga kwegamba General Yoweri Kaguta Museveni bino byabadde akola nti ku Women's Day ne bategeka omukolo Koboko n'akwata ttiimu yonna ba minisita abakungu zi convoy ne bategeka tebigenda kuddamu kubaayo nti kati kye bagenda okukola omukulu ajja kuyimiriranga mu State House awe speech ye era speech eyo eweebwe bannayuganda nga tatambudde nga ssente bamaze okuba nga bazikendeeza naye nkugambye kino tekikoleddwa mu kwagala wabula kibadde kyabuwaze ng'ensonga bw'oziwulidde nti ssente tewali za kwonoona. According to Gobi, uliriza wano bagamba the money saved, bino bigambo bya Ramadan Gobi wano gwe bakwotinze, the money saved from these functions will be redirected to finance core government priorities, specifically the ATMs, agriculture, tourism, mineral-based industrialization and science technology and the key economic enablers. Yagambye sente zino zigenda kuba ziyambako mu bino ebirala bye tubadde tumanyi era bye tubadde tulaba ti at least byo birina kye bigattako ku ggwanga naye zino celebrations baziyimiriza naye nkugambye si lwakuba nti babadde baagala ikaweefuba oli. The austerity measure comes at a critical time for Uganda's economy. The country has been battling a persistent budget deficit, heavily reliant on domestic and external borrowing to fund its national budget. Nti bino bizze nga basajja batuuse mu kusoberwa bibadde bibasobedde olw'ensonga nga balaba ssente budget bwe badde bagiteekawo bukogamba budget y'eggwanga erya Uganda ebadde yimiriddewo nnyo ku kwewola nga beewola ewaka ne mu kibira beewola ewaka home and away. Ffe kitutegeeza bwe tugamba home and away tuba tutegeeza ewaka ne mu kibira era nga bannayuganda bangi nnyo balabiddwako nga bayaayaana balabiddwako nga beekalakaasa balabiddwako nga si bamativu n'embeera zino ezibadde nga zigenda mu maaso. Kati amawanga g'abazungu emikago egy'enjawulo ebitongole financial institutions ngeri gy'okuba nti zitaddewo akazito n'okuyimiriza ne kaweefube owa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwazze ng'akugamba kigambibwa nti bino bitandise okulabwako. Wuliriza nga bagamba Uganda raised its projected public spending for the 2026-2027 financial year by 12.7% to 78.2 trillion Ugandan shillings. That is 21.78 billion US dollars up front, an earlier estimate of 69.4 trillion Ugandan shillings, the finance ministry announced in February. The government has previously stated that spending in the next fiscal year will prioritize the completion of the East African Crude Oil Pipeline, EACOP,
facilitating the commencement of crude oil production. Jukira wano waliwo ne sente zikyagenda ku mudumu ogwo ogw'amafuta. Kati mu buli ngeri yonna abakulu basobeddwa, eka ne mu kibira basobeddwa, akasente katandise okwetema, kyokka ate ne bannayuganda tebali wiringi kugenda mu maaso nakubanga bazikiza. Kakati wano wenkulera obubaka bwange wano message yange wejjira eri bannayuganda mwenna, ndala bannankyukakyuka abali mugenda maaso n'okwerumaaluma nti ate kino kiri bwe kiti, nze mbadde ntegeeza buli munnankyukakyuka nti ensonga bweti bweri. Abali ku side eya politics abalwanireyo balwanireyo, n'abali ku side ya revolution abalwanireyo balwanireyo, kubanga mu ngeri yonna goal eri emu yakufuna nkyukakyuka economically, politically mu ggwanga erya Uganda, n'ebyenfuna okulaba nga bigenda mu maaso n'okubanga bigenda mu mikono egy'abannayuganda. Kakati wuliza obubaka buno nga bwenzija tubeere nga tweyongerayo. Buli bwanguzi, corruption, kubba ssente za muwa musolo, embezzlement bwe buvuddeko bino byonna, era nga bino byonna bibadde nga byogerebwa, era bibadde nga kaweefube ow'okulwanirira bino n'okulwanyisa bino Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati kitegeeza nti kaweefube we alabika atandise okugenda mu maaso n'okubanga avaamu ebibala, kuba nkugambye abakulu basobeddwa eka ne mu kibira bali mu kugenda mu maaso nakubanga batematema butya bwe bagenda okukendeeza ssente ze baspendinga. Naye ekyewuunyisa bazuukusereeti kuba omukulu bino abadde nga abyogera, ssente zibbibwa bubbibwa so si lwakuba nti zisaasaanyizibwa nnyo ng'olwo bannayuganda be bangi. Corruption and embezzlement azze nga abirwanirira, azze nga abyogera, kazze nga abirwanyisa, wabula nga bigenda mu maaso n'okuba nga tebiwulirwa. Kakati wenjogerera birabika bibatuddemu. Wuliriza. You remember that in the past supplementary budget last year of 77 billion, members of parliament were each bribed with 40 million shillings. Many of them denied it, but yes, some of them actually spoke the truth that they were given that money. This time they are giving every member of parliament 100 million shillings as a bribe to pass that supplementary. Sente ezimu zibadde ziweebwa ababaka ba parliament okubaako bye bayisa ebigenda okugenda maaso n'okuba nga biyamba era nga bireetera abakulu okugenda maaso n'okuba nga batuukiriza bye batuukiriza. Kati kigambibwa sente zibadde zigenda maaso n'okukola emirimu egyo zandiba nga zitandise okuzza omuzigo, abakulu tebalaba wa wakujja sente. Let me repeat it for clarity. This time the regime is bribing every member of parliament with 100 million shillings of taxpayers' money. Sente za mwewa musolo zezigenda maaso n'okuba nga zispendingibwa nga zigulibwa oba nga ziweebwa ababaka ba parliament okubaako gavumenti bye badde ng'eyisa. Kati bino byonna abasajja bali babadde nga babiraba, era nga babiraba oluvannyuma olwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nga abadde abyogerako nnyo era abadde nga abiremerako. Kati wenjogerera birabika bitandise okuba nga bizaala ebizibu kubanga akasente kalabika katandise okubula. Abasajja balabye biri bityo ne bagamba nti bano betuvujjirira nga balinga abatali ku layini, balinga abatali ku mulamwa. Kyova olaba ng'omusajja kati adira ku nsiko agenda maaso n'okuba nga omusajja atulugunyizibwa tali mu ggwanga olw'ebigambo ng'ebyo. Naye ate ne gyali newankubadde tali wano ne gyali kaweefube gwaliko y'omu. Njagala owuliriza ebigambo bino nze gye tweyongereyo kubanga era nga bwazze nga akyogera era n'abaana abasajja nga bwe bazze nga bakimanyi era nga bwe bakitegedde nti omusajja n'akalulu yakawangula, wabula akalulu ke kabbibwa bubbibwa oluvannyuma lw'okutya okulaba nga bino biyinza okugenda maaso era bano nga tebamanyi wa gye bagenda kugenda maaso nakuba nga bawunzikira. Kakati ekyaddirira musajja wattu kubeera nga ne wetwogerera olwaleero ali mu kuliira ku nsiko olw'ebigambo ng'ebyo. Naye abakulu nkugambye ebyabwe si birungi nga bw'oyinza okutegeera, era njagala kukulekera akatambi kano nga bw'ogenda maaso n'okuba ng'oteeka obubaka bwo mu comment section, nga bw'ogenda maaso n'okusubscribe nga gwatannaba tubeere nga twegwako ate mu updates eziddako. Wuliriza. I'm honored to be here, ladies and gentlemen. And while I'm here in a beautiful hall, while I'm here sharing smiles as we speak right now, more abductions are going on, more killings are going on. On the 15th of January, we had an election. I was running for president and I believe that I won. But since that day, I managed to escape. But again, we celebrate. While I'm here, I'm representing the people of Uganda. I'm not here as an exilee, no. I'm here as a spokesperson for a country called Uganda. A country of people that refuse to give up.
that dream against dreaming, that hope against hope. While I'm here, I know that we have people that are suffering, but most importantly, allow me to use this opportunity to speak about the women of Uganda. While so many people are bearing the pain, but the women of Uganda in a very special way are standing in the gap. No class, no label is safe. From the woman that sells in the market, right to the new First Lady of Uganda, my own wife, who was raided on the 23rd of January, beaten up by more than 70 soldiers that broke into my house, stripped my wife naked as they filmed. And General Muhoozi Kainerugaba, who is the Chief of Defense Forces and son of General Museveni, who is the President of Uganda, tweets naked pictures of our comrades, tweets subjugated pictures of my wife with pride, celebrating that he's winning. But not just my wife, the strong women that go up to paying the ultimate price. Women like my sister, Edith Katende, the wife of the spokesperson of our party, Alex Waisoma Fumbiro, who died a few days ago when the husband was even denied a chance to nurse her and even denied opportunity to lay her to rest. Women like Irene Nachibuka, who was so much of my fan that she had a tattoo of my name on her leg. That was reason enough to kill her, and she was buried. Women like Monica Chibalama, the wife of John Bosco Chibalama, my friend who was abducted and kept missing for 7 years. The wife demanded for him, refused to give up, until one day she was also found suspiciously dead in her house. Women like Fauzi and Natalie, who we fondly call Mama Cherine, the wife of my personal political assistant, whose house was raided and she was picked up by the military in full view of cameras, all that is recorded. She's kept in military detention for 37 days, even against the court order. Women like Agatha Nazua, who we fondly call Blue Tick, she was abducted and she's still missing. All mothers, daughters, wives, and spouses of the political prisoners. Female political prisoners like Olivia Lutaya, who has spent years in prison for simply wearing a t-shirt that has my picture on it. Women like Sauda Madada, women like Doreen Kaija, and many others, to hold them in high regard. But most importantly, ladies and gentlemen, we look at the solution and not at the problem. Now that we know the problem, now that it's clear that Uganda is under dictatorship like many other countries, and now that I have the opportunity to speak for those millions of people, to the modern world, to the United States of America, who we know is the world's biggest democracy, we request you not to continue supporting dictators in Africa, not to continue choosing diplomacy over democracy, not to continue choosing business over human rights, because the dictators in Africa and particularly in Uganda rob our countries, plunder our countries, and the investors come here and enjoy those monies. These are dictators that abuse democracies, but they enjoy and benefit out of them. We request you to use the tools that you have to sanction those gross human rights violators, the abusers of democracy and the rule of law. Don't allow them enjoy the money they steal from our countries. Our countries' hospitals are run down and the schools are run down, and they're comfortable about it because they seek medical, they seek treatment in the developed world. Their children are studying here. But if you slap sanctions on them, then they will think twice.
when they are carrying out mass killings. We ask you to evoke the Magnitsky laws that you have. Those are tools that are not only helpful to you, but they can be helpful to us. Finally, on behalf of the people in Uganda, I know that every time we come and make our case here in the Western world, particularly in America, they accuse us of being agents of the West, of being agents of neocolonialism. But I say to you that we are not asking you to come and help us. We are only asking you to stop sponsoring our oppression. I believe that's not Thank you very much. All I can say is that on behalf of the Renew Democracy Initiative, we are truly honored to be able to recognize Bobby Wine here today. Thank you, Bobby. Dr. Kiza Besigye, my Deputy President, Honorable Mwanga Chifumbi, the women in prison, those that are in detention, those that are missing, and those that have been killed. Your pain will never go in vain. We can only honor you by not giving up and by standing for the cause that you are paying a big price for. One day you will come. ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.